Aboludda oluvuganya gavumenti mu Parliament banjudde embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2024-2025 nga ya trillioni 43 gye balowooza nti singa gavumenti gyetambulizaako bannayuganda abantu bangi baakugiganyulwamu okusinga ne bwe guli kati. Embalirira eno yanjuddwa omubaka wa munisipaali y'Ekirabulayimu Ssemujju Nganda era nga ye minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ku ludda oluvuganya gavumenti ku mukolo ogubadde ku Parliament y'eggwanga enkya ya leero. Yevuddeko gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyensimbi yayanjulira Parliament embalirira ekyalimu obubaka gye basuubira ey'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 nga ya trillioni 5.8 aboludda oluvuganya gavumenti gye bawakanyizza nga bagamba nti ejjuddemu okwejjalabya kungi mu bitongole bya gavumenti kumpi byonna. Omubaka Avuddemu Ssemujju Nganda agambye nti ebintu bingi bisaana okukendeezebwako ku nsimbi gavumenti z'ebiteekako nga muno mulimu emikolo egisukkiridde, ensimbi ezisaasaanyizibwa ku bakungu ba gavumenti eziteetaagisa, ensimbi eziweebwa omukulembeze w'eggwanga nazo z'agamba nti zisukkiridde. So we've made proposals on what to remove, what to reallocate these sectors, and I said we will not. But eventually when all this is done, you will come to a budget of 43 trillion shilling. And our proposal is that once you've dealt with this structure, next year you don't even have to go and borrow 9 trillion from commercial banks. We have 34 billion for ceremonies and state functions. When you see these NRM people going to a function. Ku omukolo guno gwetabiddwako pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine ng'ono avumiridde nnyo enguzi esusse mu ggwanga lino n'agamba nti evuddeko n'abantu bangi obutafuna buweereza bwe bagwana. Mbajjukiza abakulembeze baffe nti ebirowoozo ebirungi tujja nabyo bibadde nga bireetebwa naye ekizibu kye tulina ebirowoozo bikoma kuleetebwa. Ekizibu ekisinga ekya Uganda yenna kyemalira Yoweri Museveni nga ye sente z'eggwanga zonna azimalira mu kwekumira mu buyinza kugulirira abakulembeze bamwetoolodde na kunyigiriza abantu. So ekizibu kye tulina okusooka okugyawo yenna kyemalira Museveni, then tubeere n'eddembe ebisaasanya sente za Uganda si mu kwejalabya naye mu kutereeza ebyo ebisaana okutaasa abantu ng'amasomero ng'amalwaliro. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Obesekezi Ssenyonyi agambye nti baagala wabeewo obwerufu mu mbalirira ezifulumizibwa kubanga kizuuse nti ensimbi ezisinga ziweebwa abantu ba lubatu olwo bannansi bangi ne basigala mu kwemagaza. Ladies and gentlemen, in line with our mandate of keeping the government in check, we pledge to relentlessly expose this corruption in whichever government entity it exists and regardless of who is involved in this corruption. The opposition has chosen an approach to resource allocation that places human rights at its very core. We believe that access to basic necessities such as clean water, healthcare, education, housing, shelter and social protection is not a luxury but an inalienable right bestowed upon every citizen of Uganda. Ebitongole ebyokwerinda ebiyiiriddwa mu kibuga Kampala okutangira abasuubuzi bakedde okwekalakaasa obuteenyigira mu bikolwa bya ffujjo birabudde abasuubuzi obutagezaako okutaataaganya bannaabwe abasazeewo obuteekalakaasa. Waliwo ekibinja eky'abasuubuzi ekibadde kigenda kirangira kinnaakyo n'okulagira kinnaakyo nti kiggala amaduuka mu bwangu n'okugala ebizimbe okwewala okutaataaganya abalala bali mu keediimo nga bano beemulugunya ku nsonga y'omusolo. Wabula n'okutuusa kati amaduuka ag'enjawulo mu kibuga Kampala gakyali maggule wadde ng'eriyo abasuubuzi bangi basazeewo okuggala amaduuka gaabwe. Kimanyi Maureen Nakirya Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyafuta ekikulembeddemu okwakanya emisolo emingi egikuŋŋaanyizibwa mu basuubuzi naddala mu nkola empya yaleetebwa ya ifrizi agambye nti abasuubuzi okutuuka okuggala amaduuka gaabwe bakikoze lwa bugubi bwe bayitamu. Tusanga nga item emu naddala kufa abamu abaimportinga ebintu nga item emu esasula emisolo 13 kati bw'ogattako eno ifrizi guba giyingidde emisolo 13 item emu kati ne weebuuza item emu eyo n'ogifunako emisolo 13 gwe nannyini
ataddemu capital wo omuntu eyanoonya ssente z'okuzijja gye wazijja ojja otandikewo akalimuko n'osigala ng'oli bwereere naddala kati gino emisolo egisinga gize gikutula n'abanene abatatumanyi gize gikutula zi supermarkets companies ennere supermarkets nga Shoprite zigemu ezo zonna zikutuserwa gino misolo naddala eno ifrisi tufa gavumenti etunyigiriza tukoze tufuuse nabatini nnyo kubanga eno gavumenti tolina weekyusiza tugezezaako okwogera ne bakama baffe ku nsonga zino zonna. Abasuubuzi abalala betusanze ku Shamba Complex mu kibuga Kampala nga nabo beezanyira mizannyo ku simu zaabwe bategeeza Kyabasa nti bakyasobola kukolayo yadde omuno gw'ensimbi olw'abasiga nsimbi okuva e China abatembeeyi ebyamaguzi ku nguudo za Kampala. Agange nze Saka Kusaini chairman w'abavubuka ku Shamba Complex. Amaduuka gatulemye URA ino okwetereza ino okukendeeza misolo kuba ife tusasula emisolo ne bakendeeza ku misolo ne tubanga tusasula tebyaganye kusasula misolo naye emisolo gisukiridde gitukobye ne maduuka tetukyakola bizinesi ziri wansi emisolo gyagoba abakongo be baali batugulako Uganda government ne URM ino okwetereza mutukobye mu busuubuzi twafuuka bayiribi zino essaawa kati tuli bayiribi kyetubadde tusaba mutereze system yammwe ekitali ekyo amaduka tugenda gaggala mpaka ye yaba China boleese okukola business bo balese mu factory ate lwaki omukkiriza atembeeyo ebintu kati nze bye mujjako mbangenda kubitundawa era ebambeera yennyini eraga nti oyagala kuzijja mu business tusaba gavumenti etulumirirwe ku nsonga yaffe eyo tetuginaako buzibu bulala okujjako naffe twagala kuyimirizawo mirembe gyaffe n'abaana baffe kusoma nga basobera ku bizinesi zaffe. Ebyo nga bikyali bityo poliisi ya Uganda erabudde nti egudde mu lukwe olw'abannabyabufuzi abatesitese okukozesa omwaganya ogw'okwekalakaasa okugenda maaso mu kibuga Kampala beegatte ku basuubuzi okukyakalanya ekibuga mu nkola ey'okuwakanya enkola za URA. Ekibinja ky'abasuubuzi abawerako olwaliro kikedde mu bitundu by'omu kikuubo okuggala amaduuka gaabwe n'ebitundu ebirala eby'ekibuga ng'abasuubuzi bawakanya enkola eyaleetebwa ya ifrizi gye bayitamu okusasula emisolo mu kitongole ekiwooza ekya URA gye balumiriza nti esusse okubakamula. Wabula okusinziira ku mawulire poliisi geefulumiza eraze nti efunye okubagulizibwako nti eriyo bannabyabufuzi abagala okunoonya luwenda olubayingiza mu kwekalakaasa n'okwediima kw'abasuubuzi bayingizewo ebiruubirirwa byabwe. Omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga ng'asinziira mu bannamawulire enkya ya leero ategeezezza nti olukwe luno balufunye kyokka n'agaana okwatula amannya ga bannabyabufuzi abo naye n'ategeeza nti okusinga basaasaanidde ebitundu bya Kampala byonna. Enanga ategeezezza nti enkola y'abannabyabufuzi okuyingiriranga emirimu gy'abasuubuzi nga baagala okuyisa ebiruubirirwa byabwe poliisi tegenda kugikkiriza era egenda kujjayo n'ag'omubuto ebang'ange. Mu kusooka amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Yesigire yategeezezza nti poliisi ekutte abantu babiri abasangiddwa nga bookya ebipiira mu bitundu bya Nabugabo okuliraana ekizimbe ekya Nabugabo Plaza. Era ku nkya ya leero abasuubuzi nga bayita mu kibiina ekibagatta ekyakasiita bo basoose kulabula era balaalise dda bammemba baabwe obutakkiriza kwegugunga wadde okwekalakaasa n'okwediima yo kasiita ng'ewa amagezi abasuubuzi nti bagulewo amaduuka gaabwe basooke bawe ekyanya enteeseganya ezigenda mu maaso wakati w'ekibiina ekyakasiita n'ab'ekitongole kya URA ne Private Sector Foundation Uganda. Omwogezi wa kasiita Haji Isa Sekito ategeeza Kyabasa nti bakyali mu nsisinkano ez'enjawulo okusalawo ku kiddako wadde nga bo abakasiita basazeewo akediimo kaabwe kongezebweyo okusobozesa abayisiraamu okumalawo ekisibo kyabwe obulungi. Tugezaako okuttaanya kyekiddako nti oluvannyuma lw'okwekalakaasa nga 16 tuggaddewo nga 17 n'ennaku eziddako tukola tutya tuteesa ki era tusobola tutya okubanga tekuggalawo bugazi kati nga abaleero baggaddewo naye ekyamazima kati ekiddako ffenna bakitubuuza tetukirina kati ffe kyetulowooza nti bwe tuggalawo nga 16 tugenda kuggalirawo okusooka olw'16 ne 17 lubinaaba bituusenga 18 nga tetunnabaako kyetuggusa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange.
singa ofuna ssente oba ebintu byonna mu nsobi n'olemu okubiddiza oyo yabisindise guba musango nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Omuntu oyo aba asindise ssente ezo mu butanwa asobola okwesigama ku kawaayiro namba 6 ak'amateeka agalambika endagaano oba gayite Contracts Act n'akutwala mu mbuga z'amateeka okusobola okununula ssente ezo oba ekintu ekyo kyaba akusindikidde mu butali bugenderevu. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC Najja Nankumbi kisekeredde bannaabwe aba Katonga Road olw'amawulire agayitingana nti baagala kutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja. FDC etegeezezza nti bwe biba bituufu bagende mu maaso. Omusasi waffe John Musisiika bituwe. Mu lukuŋŋaana lwa FDC ku kitebe Najja Nankumbi olutudde olwaleero nga lukulembeddwamu omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo ategeezezza waliwo amawulire ge bafunye nti bannaabwe abali ku luguudo lw'e Katonga mu nkuŋŋaana za bannamawulire ze bagenda batambuza n'okutalaga eggwanga ebimu ku birowoozo bye bafuna birimu okutandikawo ekibiina ekyabwe ekipya nga beekutula ku kibiina kya FDC. Kikonyogo agamba bano tebabalinaako obuzibu baba baagala okwekutulako bagende beekutuleko naye teboonona kibiina kyabwe. N'ekirala balabudde mbu olw'okuba balina abamu ku babaka ba paalamenti be batambula nabo kino tekibeeyinuza nti bagenda kufuuka baganza eri eggwanga kubanga bangi nnyo abazze beekutula ku FDC ne batwala ababaka bangi nga mukyali ne mu kalulu akawedde naye ate akalulu kagenda okuggwa nga mpawo mubaka n'omu gwe bakomezzaawo. Ekitusanyisiza mbino naye boogere ennaku zino baseeseetuse luli abamu badde beeyita nti bakulembeze b'ekibiina naye kati bennyini batandise okutambula nga bagamba oba tusigale mu kibiina oba tukole ekibiina ekipya ekikulaga nabo bennyini kati batutongoza bulungi nti ffe tuli mu kibiina. Wabula mu mbeera y'emu FDC egamba etaddewo emmeeza ku kitebe Najja Nankumbi eri abo bonna abawulira nga bakooye okubuzaabuzibwa nga bali ne bannaabwe ab'e Katonga bagenda kwanirizibwa bakomezewo mu kibiina era baakubakolerayo n'akabaga akabayozaayoza nga kabaaniriza okukomawo ewaka. Gye batwala balina kuddaka as far as we are concerned tuli mu kibiina ekirungi nga bwe mbagambye nabo bennyini bakkiriza ndino waliro obukulembeze bw'ekibiina tuvuga bonna abamu bakyatambula ngende tukole ekibiina ekirala naye ekibiina kyaffe kikyaliwo ate ennyumba yaabwe ennyumba ya kitaawe. Mu mbeera y'emu FDC wano Najja Nankumbi bakungubagidde munnabyabufuzi omugundiivu munnakibiina kya FDC Sala Eperu yavudde mu bulamu bw'ensi eno obuwomera abangi ne bategeeza nti baviiriddwako omukyala munnabyabufuzi Empajjiruwaga. Olwakinaana 8 CBS FM Radio lwasa Mayinja munnanda gwe Musisi John. Abakyala bakola omulimu ogw'okwera enguudo z'ekibuga Kampala mu Kampala Central Division bavudde mu mbeera ne balumba ekitebe kya division eno ne beekalakaasa nga baagala basasulwa ensimbi ze babanja za myezi 4 egiyise. Bano balumiriza ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA okulema okubasasula ensimbi zaabwe wadde nga paalamenti yayingira dda mu nsonga eno era sipiika Anita Among n'alagira basasulwa ensimbi naye byawulikika nti abakulu mu KCCA basasulako emyezi mitono abantu abeera enguudo ne basigala nga babanja. Kaakano abakyala abamanyiddwa nga abasako bategeezezza nti bannaabwe bwe bakola omulimu guno ogw'okwera enguudo aba 7 Hills basasulwa dda ate nga bo abasako basigala mu bbanga kwe kusalawo okugumba ku kitebe kya KCCA. Tetufunanga musaala NSSF tubanja tugamba omukulu yalagira mukulu sipiika n'alagira nti buli mukozi bamutereereze bamuwe ssente ze kusinziira gy'abadde ng'asasulirwa emyezi 5. Tuli basako naye bali batwala Museveni biru kati Museveni biru yetubye emyezi 4 sasuddeko abatono ne batatuwa ssente ate bali batwala Museveni biru ne batujjayo lwaki tebatusasula. Meya wa Kampala Central Division Salimu Uhuru ategeezezza nti kinakuwaza nnyo okulaba nga abantu mu KCCA abakulu mu KCCA bakyeremye okusasula abantu abo bw'atyo n'agamba nti wakukunga abantu bagende omukulembeze w'eggwanga yaba abeesasulira. Nze kyengenda kukola kubanga ekisembayo nze sikyayagala akavuyo mu Kampala Central Division nze ssentebe wa NRM mu Kampala Central Division ate meya omu bwanyi kyengenda kukola is bonna ngenda bamobilizing mbatwale ku State House enkya bayogere ne President His Excellency Yoweri
Kaguta Museven tubeere wali mu luguudo aje bamubuulire ensonga lwaki tebabasasula kubanga ensonga zino zisusse sigwe gusoose sigwe okubiri sigwe okusatu sigwe okuna kiki ebyo byonna era nkyakiddamu singa tubadde twetengeredde nga tulina buyinza tebandibaddewo Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Omusawo omutendeke Lombako mukyalo wa disitulikiti y'Mubende Hope Grant yanakazibwe annyonnyola nti emmere esobola okuvaako obutwa mu mubiri. So nga tekitegeza kuba nti bakuwadde obutwa. Omuntu oyinza okuba nga walidde ebintu nga era babiteeseteese n'engalo ezitali nnyonjo obanga ekintu mwe babitadde si kiyonjo obuwuka obubeera mu nsi muno nga bwayingidde mu byokulya ebyo already ebiri contaminated so bituuka mu lubuto eyo ne bikola poison obuwuka obuli mu eryo ne bureleasinga poison n'ebeera nga ekuleetera olubuto okubanga lukuluma so abantu bangi oluusi bafuna ebintu ebifaananako bwe bityo bwe bamugamba nti food poisoning n'alowooza nti bamuwadde obutwa so nga